njagala okuwoninga abapoliisi n'aba UPDF abakola effujjo ku bantu. John nabagambye ne mbagamba okutandika n'enkya bagenda kutematema poliisi. DPC agambye bw'ati engoye nzisudde ku kkubo nziruse ndi mu nsiko batutemyeteme n'emmundu bazitutte misana ttuku. Nze nabadde mbagambye ekiro babatemye misana tuku. DPC agambye nze ne wenjogera kaakati senga omulala abeera alunda n'akusanga mu nsiko nga toyambadde uniform kati toyambadde ki kati senga omusajja kati senga mutabani wa Museveni akusanga mu nsiko olaba ani Shiba yali ayambadde naye omwana wa Museveni kye yakola Shiba ennyinda ate yagizaayo yamukutula akalinda minyira kano kati gwe omulala agenda akusange mu nsiko nga wayambuddemu uniform oli eyo tokuba nduulu era osirikira ddala kibiire n'omwami eka tomugamba ate ekirungi DPC abadde mukazi tayo kati wakati ajja byogera ate obyogera otya osigala ogamba naye abasajja baatugobye ne munnange mponye kumbe tewawonye agambye n'emmundu bazitutte saabagambye nti Museveni agenda tematema abapoliisi e Luwero saabagambye wawonyeewo omu kujja kubabuulira ku mulembe gwa Yobu waawonangawo omu munaye nze mponyeewo okujja okubuulira kiki batukubye batutemyetemye n'emmundu bazitutte nze nkomyewo okubuulira waawonangawo omu ku balaalo waawonawo omu ku baana waliwo omuntu omwe yawona ku biki waawonangawo omu kuzza mawulire mugende mu maaso n'okunyigiriza bannayuganda Museveni abettire nabagambye okutandika n'enkya kati n'ekiro ky'olwaleero waliyo poliisi gye bagenda okulumba nabo babatemeteme babatwaleko oyo Museveni tebabalimba mbu simanyi they came in plain clothes they came a gang of people agambye bw'ati agambye ayina oluzungu lwayogedde awo ndwerabidde kaakati muddangamu mwe munyigirize bannayuganda nga ne Museveni abatema ajja batema abamalewo